omulabo atyo babadde n'abaana basatu. Bambidonzera nga kitalo. Kitalo nnyo omukyala ali California, oyo ye mukulu, oli amuddako ate n'oli omuddugavu. Kati ono be bana babiri. Omukulu yakuba ekifaananyi ekyo. Bali Beverly Hills, North Hollywood, California, kibuga Los Angeles. Gye babeera. Oli omulala ye muddugavu. Taata oyo gwe yadaptinga. Naliko e Boston ne donzera katanava yagenda California 2019. Nanyumizaamu ku mwami oyo. Omwami oyo nga mugagga muzibu nnyo mu ssaza ly'e Michigan, United States of America, mu kibuga Detroit. Gyabadde ne zifaamu ziri gaggadde nga ddala zimuyitaba. Njukira Detroit eno gye baddiza Rema. Kakati katusabire omukyalo ono agume nga bakitenkanya n'engeri gyagenda okulabiriramu abaana. Donzera simulabangako ng'akaaba nga bwe yakaabye. Omanyi okukaaba for the children. Bambe tata abana be. Kitegerekeka. Nnyo abaana beetaaga abazadde baabwe. Katudde mu byessanyu. Bob Marley. Ndowooza nga bwe tubadde tumazeeko wiiki yaffe naffe nga tu celebrating Moze Radio. Beba bakulu boolaba ku gundi yako. Uganda ndowooza kyakendera mu bukenezi naye gye buvuddeko nze natandikira covering entertainment myaka 2 egiyise nga ba celebrating omukulu ono ate nnyo Bob Marley naffe ne tufuna ewaffe eno y'oyo mukulu enfaaye yafa kyayi mbunno waliwo abamusiiga kansa omuntu asobola kale akwata yekka but there is a way oyo bamita Ziggy Marley mutabani we yaleka abana omuyiza okubuuza ate meno nga muzungu ne Bob Marley mukyotala oyo bamita Rita Marley yali mukyala wa Bob Marley kubanga Bob Marley Jamaica eyo mu Kingston ekibuga ekikulu yali slave master. Kakati akafaananyi ako sooka okaleke ekyakandeesezza nakakuba emyaka 2 egiyise Bobi Wine ku kono bebe kulu ku ddyo nga ba celebrating a birthday ya Bob Marley ndowooza yali ya myaka 5 oba 7 ku National Theatre. Wali National Theatre kivulu kye kyabeeranga awo oba kyali buli Monday jam session. Jam session naye ndowooza wagikubako nagikubako buli wemakerere akubako ku jam session nga tuveri tujja celebrating naye baani yali asiba okulabika obubi bebe ne Bobby naye baba baali balabika Bobby yali mulala gwe bebe obuyita bwagula ni mwana wabayaye wakuma sente ze okkirizanga kuba bavudde wala kale tambuzaamu awo. So Bob Marley kigambibwa nti abamusiiga kansa baali balina musajja alina yejja n'amufuuwa akasente ye Bob Marley waffe ono gwe tucelebrating naffe Moze Radio. Kati nga bizibu omuntu asobola kuba ne chemicals ze ku kyakuwadde bw'okikwatako n'osigaza akawuka ate ye nga bw'agenda asobola chemical kuginaabako alina chemicals esobola okunaabako ekizibu ekyo n'akyakifuna ate gwe n'akikola ki oba nga yambadde na gloves kyobola omuntu byakuwa oyinza obyegendereza oba olumu. So tuveewo tusaasire era Big Eye muganda wange banaye abantu mukyuseemu abantu bagambe Big Eye ayita kya Donzera tokyogedde kakati Big Eye yali muganzi wa Donzera naye Donzera nga bw'omanyi nga ngoma nnene nnyo ndowooza ne bava mu kubalaga bannaye bino si bya bufuzi. Musajja ateeka Big Eye Fest 2022 mumukuba kati yakola ati alyewa bannaye mwe mumubeera mmwe bambi ndaba bwe kyabadde Big Eye akirinnyemu eggere olabye kasooka tuba Afrigo akikubye ku ambiance Saturday ambiance. It was really that one. Abantu bazze okufa obufi. Nga bangi nnyo John takatufe mama ng'ate mbadde nkusubwa nti nzuuno okwata w'oyagala. Moses Matovu n'ayomba. Ng'ate bawulira bye bayimba bano. Nga bali bawogana bannange saagala muntu yeeyisanga mwana muto. Tuli bantu otuukira okuyombesa Moses Matovu. Kakati gwe lwaki weeyisa buti kakkana tulyoke Edi yawe yavuddewo n'entuumu ojja bbira batusooke tubbe ekintu
abantu bayaki abategeeka n'olwekyo amatamigo tabagambwa bwebagamba mwatamidde dda tobagambwa n'olwekyo singososa okunywa omwenge kakati bakubire oli muddawo omusajja asinga kibakwase bite tusanyuse nnyo okuba nammwe n'ennyongera okwebaza abawagizi baffe kye mutukoze tekibangawo mutulaze okwagala okw'omuwendo mutulaze essanyu naffe tubalaze kye tulinawo. Nze Sophie Soft mu Africa omazeemu emyaka kati 9. Mbadde ngezaako n'entoloka n'engenda mu nsi z'ebunaayira eyo awo badde tewalina restrictions za performances n'ennyimba. Nange tukwagala nnyo eri yawe. Simugamba muyimbi mulungi tumwagala nnyo era tubadde tumusubwa. But we thank God that we are now back to normal. He's my celeb. Which song do you love? Kationova kubesimu yosaji kote. Olaba essanyu ly'abantu ze yali yabaggala ate nno baatadde booda gwe raba ekyabadde awo niko iri awaawaawo. Tukendeeza na bikendeeze nga bizibu tebisoboka kale mugyebale kati ate big zone enansana Rukundo Irene Namatovu yatongolezza zaabike video ebbala buli bbala ebeera ejjudde ono Grace Khan naye yavuddeyo nakawere naye kya nnyina ng'atongoza zaabike ddala Irene yakyusa nnyo okuva koze ki biri yasooka okuyimba kati Queen of Culture. Seriously that video ddala yaba firimu yennyini eringa bolaba Michael Jackson yakwata Thriller ono yakoze zaabike nga ddala yakuleetinga akazinga eyo n'osokola dinosaurs n'olakola abiri ebyedda nga ne bagamba nti naye Uganda kino ekitundu kiri luddawa nga tekiriiwo olabya nti video zitwala ssente nnyingi kale katulabe video eno katulabe ronsi. Baba wagizi nze natandika okuyimba amazima ga Katonda nga nina emyaka 18 paka kati ku myaka gye nnina ekyemyaka tugireke video eno g'amazima etutawaanyizza nnyo ekisusse twatula meeting ez'enjawulo nga nze nina pesi kwenjagalira naye nga badirectors bagamba nedda lindako babagamba tugenda kukola firimu Wakanda nengamba banange ate tugenze mu firimu tale tugenda kuzimba nsi ndala ne bagamba gwe lindo ojja giraba kubanga eringa film twazimba ensi eyaffe naye nga tuli mu Uganda nga nina akazinga kange ketwakuleetinga nga ne bogamba onoonyeeyo
oyinza okufula ng'otambula. Nze nasooka kuyimba kuzaala kujagana nga nkyusa okuva mu sitayiro eri eyalavu okuvuganya abasajja naye waliwo we natuuka nga kikyuse nga nina okuswikinga nenzira ku sayidi eno naye ate sigamba nti eri navaayo ngezaako ku rebrandinga kubalaga Irene Namatovu oli owa culture so naye simanyi nti nsobola amazima kama nenkyewuunya kuba buli nenzija ku stage ndabira ddala nga amazina gajja automatically. Okusinga ne kuba olowooza amazima terawo omukono ne batema ekyambe watuula n'okajjalamu nze musaayo kaakati loluyimba naye tugadi koza ani ono omukyala obudde bwedde omulabye waliwo ono omusajja ani ono kitonsa tugende nti kitonsa n'omukyala bakyalidde Grace Kani ate mugaba genze leeti va ku byaleeti mujja wooli bye mwakakasanga omwana wowe kale naye tulina master class basibo ne banyawo oyagala kulunda nkoko oyagala kunoonya katale oyagala buto gotunde oba ziyenkulu zikolera byonna byebiddako kati nga tumaliriza ekyenkya atandika saa 12 ne tukuba paka saa 3 producer ye Justina Kagwa ali ku kamera ye Frank ate Nicholas Muhanuzi ali mu control room yenze namala owembwa Josephat Seguya